anti akana Uganda kafe mu butundutundu katuuse kano katundu ka 8 era nga bagave Uganda be bakutte tugenda maaso etandika kyotera film production wakasanke mukakakakakakaka anti yakulembera abazanyi Duncan Katara etandika gumpenja katundu ka 8 tuli ku season esooka kyotera film production tomusange auto garage abono basangibwa wali eri ku Bethel stage ekyotera be bakuleetera Samukapulu Sabajega tomusubwa namuli Olivia naye ku lutimbe nze bampita Omugave Mukiibi Uganda 0755 tosibwa Ronald omusiru onono yerani lodi waffe yasikire ebisikire tolekede katundu ka 8 kyotera film production ye YouTube channel yaffe kyomuhendo enjo akuweereza nga mukyala mukinjaje enjo ono tagabya ebintu alina kyanoonya tugenda maaso etandika katundu ka 8 gumpenja tolekede katundu ka 8 kanono kana Uganda atera nga ka butundutundu tuli ku season esooka kakati tutandikirawa tutandikira mu kafo akebbeeyi kanono akafo kyetujjukira mu byasembayo ng'omukulu amanyiddwa nga Nagaga Saabajega akutte kyomuhendo enjo amutwalako autu mukyala mukinjaje twolekera katundu ka 8 batugambye nti production designer Duncan Digital Studio era nga bebakiinako buvunanyizibwa mu kufulumizibwa tudda ku Mujamaika enyambala mu America mu byobugagga aleese omuntu ebweru wane tutandikide batambula bagendamuko autu era mu kugendamu autu ye mukulu ebyo byonna ebyo ebizimbe babizimbye wendi olaba n'amayinja agamu fa bagasomba omuntu omunaku asigala munaku fusoza era yategwa omugagga gwe wasomba amayinja nedda ngamba kampani yange eyafuso ye yagasomba yo ntwalawa enyambala ogirabye aliko entumbugulu alinga ng'eyakola agoba enswa ery'omulungi mpozi nakuwa linnya lya mulungi Katala teyampa linnya lyo tugendere ku eryo naawe nedda naawe tugendere ku eryo kakati ate ove ku ly'omulungi ogende kulirwa ogende kulya mubi ange zonna onaazigumira kati onaagumira empisa zange zonna banaye kasita gwobeerawo ate ensonga enkulu kasita sente ebaawo kuwetanga olaga waati kati ate bwempeta kakati bagenda autu omukulu yamubuuza gye tugenda onaagumira embeera zange akaseera bwe kanaatuuka n'empeta ng'ate owetawa hane fyumu nti embeera ze oyinza ozigumira kati omanyi oyinza okugumira embeera z'abantu naye ez'abagagga nzibu oyina ozigumira zonna sente weeri kasita sente weeri nze buli mbeera yonna gy'olina nze sirina kabeerabeera ke ngenda kulemererwa kasita sente ebaawo nga batuuka ababadde bamanyi nti bagenda mu kitundutundu oba kale mu lukuubo tuggukira mu kifo ky'abandi firimu etandise katundu ka 8 sukulinde Samukapulu atuuza emaali gwe atuuza maali nakuno okugulu lindako naku bannange kuno tekwali kutula kwali kugayuuza yagugayuuza okugulu katono amuyuzeemu menyamu omutima omanyi bwogenda okumenyamu omutima oba omutima gubereyo wansi tugenda maaso kati nonolaba nga bwendi omuninja mu byonna bwenjogole muninja naye wegendereza ebigambo byayogera muninja kuba engoye mba siziina gwe tolooza nti bwenyambala bwe nti mba siina ngoye kuba kubuzaabuza abantu omanyi abagagga bw'oyambala ennyo oba okuŋŋaanya babbi tooke kati bazze
ensonga enkulu okujja bazze ze sente zigenda okulya wano bazirina tobuuza bazirina Kapulu azirina kubanga Kapulu yaleese omuntu mukyala ng'asembera amanyi yagudde ku kinyo kyagenda okuula amanyi sente weziri katala nawe byantamye naye katala nemera ku mutwe amanyi ebyana bikatala zembiriise waka kakati grade azeewa credit azeewa credibility zonna yayita nazo ensonga esente azirina ezinaliisa wano omwana w'abandi mukyala Mukingi bw'aba tazirina sibuuziza bubi naye ejjambya y'Omukingi age anaagigumira ejjambya y'Omukingi age kati no yita weeyita n'atandika okwebwalabwala ate obadde ki asinga kugeza emeeri etuusize tezikontino emeeri nenaawe lwaki oleeta ebintu tuze out nenaawe tuze out ate oleese bya mmeeri ebyemmeeri yonna binyumya tetuliiwo weyita ng'amukoowoola baweyita emirimu egyabwe kuweereza abantu era n'aggirawo baze mu kifo esente azirina capati gyeziri mukulu yabuuza capati nawe yabuuza ebintu ebitegeera chipusi chikeni oba kawayini capati neryoka ejja nga mutwalo nga namba wulira firimu ye munaku kakati atona amanyi yagudde ku kinyo ekyabagagga egenda maaso mama mulina mereki nenaku ey'ekitalo tulina enkoko tulina kawo tulina ennyama tulina amatooke n'omuceere n'obummonde nekawe kati omukulu bwawuliramu kawo n'amanya eyo bbeeyi ebeera layisiko leeta kawo oyo mulungi omanyi kawo oyo mulungi kumbe ekizibu kye mulungi nti yajja mu nsawo Ogabe mwinayo n'enkoko Omugave mwina n'enkoko ndeeterayo akatumbugulu leetayo akatumbugulu k'enkoko wange kati dekankulage gwe olaba kawaakula ng'ali puleni nga tekuli kintu kirala kyonna ayagala baleeta ebigenda okujja mu nsawo ye efirimu yiino kirungi nga mwali kawaakola puleni era weyitayita eno nkubuli kati weyita jangu eno kumba anoonya wanaamukubira akaama weyita aleme kwogeragera bino bya nkoko bw'aba y'anaabisasula asigale ng'abyogera bw'aba si agenda obisasula yeesibe nnyo ku by'ebijanjaalo kawo okwesiba nnyo ku bya nakati tambulamu booti ng'obigulamu kati nindabe wulira amagezi kati omanyi bebi omanyi tuze naye nga tuli wamu njagala ntuule wano otambulemu booti tumale olaba malaba omwana w'abaana enyabigula gwe awo kumba amugobawo n'enkoko gwe bwebyo byeweyogeza mbu mulina enkoko kujjako nga gwonagisasula kawo yogera ku byakawo bijanjaalo ngaako 2,000 muyinza okutuwayo akamere k'2,000 wantitandikiramu 3 onzise yawo neya 3 ngambye 3 si 3 emitwalo 3 gumu wulira firimu kati soda wawo newameka soda yasigalayo ku 1,500 amazzi gano amasibe temulinayo amazzi amasibe teri aleese omwana w'abandi ebweru baze autu efirimu yiino lindako okujja bebi tojja bebi ogira bigula mukaawo bebi bigula egenda maaso mitwalo 3 ngamba mitwalo 3 ate ebeera sowaani emu mugenda tuweerako gye tutwala eka kati nze tondeetera omukulu yagamba emmere y'emitwalo 3 banaagimalawo kumbe ebeera puleeti emu azini kabeera kasowaani kamu kati gwe kitegeeza bwe nkuleetera tuba tugenda kukola mitwalo 6 nfudde kakati n'aguma amize pini nga lumira mwoyo muleetere yesowaani emu bebi kati jangu amize omwoyo bebi komawo bebi ng'akomawo tamanyi nti yagudde ku sfala saabajega
kati sikugoba ebintu bino biraba kati omanyi ebintu bino az'abagagga tubeera nnyo mu mbeera z'abagagga kati agambye omuwala agambe nti ono yazze dda era yalidde dda egenda mu maaso mbadde mubuuza oba abagagga bannange oba bazze dda wano kati mbadde mubuuza omanyi nazeddiko dda wano nendya naye sibasangawo kati mbadde njagala kumanya bano batabani bakirumira bano mikwano gyange bazze dda wano bye mbadde mubuuza lindako kati kyava agamba mbadde njagala tulyene ku kikomando oli ekikomando nedda bagagga awo mu kifo kyoyo oyo mwana gwenkugambye ebigambo bye tebikwatagana ono tanaba kumanya nti yatomedde batumiza puleeti emu gyesatu ejja puleeti emu agirina tugenda maaso batuyita kyotera film production bwe bakuletera eno ey'obutundutundu era nga ku chano yaffe ya YouTube kwotusanga eno sinku ate ng'eteereddwamu ssente tomusange otogalaagi basangibwa wali eri ku Bethlehem stage bono bali kyotera batunda saako n'okuyigiriza okkanika buli kika kya piki yonna eri e Uganda era nga ne spare parts owa kika kya piki yonna eri e Uganda kati no beekwateko be batomusange otogalaagi be bagagga abateeka ssente mu firimu eno esobole okutuukako bampita Omugave Mukiibi Uganda singa nakomawo n'agamba nti emmere ewedde wulira firimu atumiza puleeti naye nga kirabika neza puleeti tazirina singa akomawo n'agamba te n'obukubakuba bujja bukubakuba buno buyinza okuba buleeta kisiraani kuba atumiza emmere y'abantu banange ne bagireesa emmere puleeti ya mitwalo 3 wano nno we wali firimu tuze autu omutima gumpenja mwalali waitress ngaleeta mmere gwe bazeeko wali olwakakuba omigala baleese puleeti emu kawo naye agambye beesibe nnyo ku kawo ne bigulinizi omanyize twalidde dda si bwe guli si bwe kiri mwe mwalidde dda mugagga simanyi bagagga bange bagenze ye mutabani wa kirumira ye agenze kivubuka ekyo nakyo kipakuka nnyo obimuleetedde byonna kati byonna obimuleetedde kumba akudaala byena kitundu mbadde mpaakinze n'enkoko kati tugenda kukola ena kitundu kubanga ngambye enkoko ngipaakinge enameka ena kitundu maama nnyabo tani olubuto ne lumweggunda sewusayo eggunda ono mugagga naawe ebyo byena kitundu ne bwe giba mitwalo 10 naawe ndi musajja mugagga nze ndi mugagga ni mugagga ni mugagga gibwebwena 10 wano netulya 10 tusobola ogibwebwena maama kakati jjukira baleese emmere naye mwennyininyini afa wano waliwo akayumba akatono olubuto ne lumulumirawo sebusayo eggunze jjukira muyala ate bw'aba yagenze mutoyo apamangaliko saponsa tugenda maaso bwe bawulita beewuuza omuntu namugambye alina okuteerako enkoko yensiike bebi ndabanga ayombesa weeyita padde mbuyombesa namugambye aleete enkoko ensiike ekyo kakatira aleesekawo okumulya omwana ng'atandika kusala byakulya ggwe banayi bebi emmere yawa neewooma ngimanyi wagiwulidde kumba awunya enjala banayi basiika kakawo amulira mutima kyokka kwayongereza ogenda maaso n'omuwaanira naye ng'amulira ku mutima ewooma ngimanyi ewooma okuse sinaba eno nga nagimala oyinza n'otumya endala onzise wangi onzise kubanga olayika ogenda lya 2 zokka kale nga mbadde njagala olya 4 wangi nyinza ozigezaako onzijeemu olubuto wangi onzizeemu olubuto kumba amulira mutima mba naye bebi yo bwetyo mpomu kuweeko ku mmere yange nkuweeko kati ezo mayize banalidde ndabe tala kuba kataala
embweyo katale ate katalambwa embweyo erina amagezi nedda kyeŋŋamba nti embweyo erina amagezi omanyifu abagagga tuwaananga bwe tutyo embweyo erina amagezi eyo eyakataala banange enjala ebadde ennuma nkiraba olyanga owakunsa eyasimatuka kunsa nkulaba bambi obadde bubi bebi gezi negwaka kateba mukwate olira byayogera tebikwatagana jukira saabajega samukapulu tugenda maaso bali autu esatu jowe yagikyali esatu kubanga n'enkoko bagipaakinze kati ena kitundu babi gwe babi obadde ki manya abagaga tuteekateeka kati nina byembala nina omwana yabadde abbafuso yange nadde njagadde bamukupa amasasi bw'atamuyire malusu kati oli tamanyi nti ono amulira mutima egenda maaso babi omanye emmere bwe bewooma nkuwulira ng'ogiwulira bulungi banjalanesemeza omumwa negulira nga nguwulira ng'ekamuluuto muli eringa mumiro nguwulira omu ejja kuka kati awo kandire dya ajula gikwata mu ngalo bamulira nno mu mutima enjala ewunya kwoyo omwana si mwetegefu kulekawo wadde akasigo akamu akakawo tugenda maaso bampita Mukiibi Gumpenja tuli katundu ka 8 nagamba nti bw'oba oyagala nze onkubira ku 0755 729 951 bw'oba oyagala okwegatta ku baana bana bakyotera film production 0752 00 52 tugenda maaso kati kumbe omanye omuntu bw'abanga enjala emuluma nnyo eyenda byetabula kati awulira ayagala gendako mumanju ebyenda bitabuse aweta malo gendako emanju laba bwayambadde ku mpale yataddeko nkoba za ggaali zezasibye sasipenda yagamba yiba naye wadde empeke eyaki eyakawo tobaako gyolekako wadde n'emu naye katalanga muzibu nalyoka ndeetera akuuma omwana alyanga agenda ova mu nsi enkya tayire kwekundika wadde akaweka akamu bantu bazibu wabula nsanze ono talya ate yazinga buzinzi talya naye azinga kakati kanve ne wano ye kati kyava afuna amagezi sulira embwa eyo tebigwa kuzunga ye lwaki sidduka kweyembwa tebaggwa kuzunga baleeta obwamalaaya siryanga na ku woteeri kulya ku mmere esukka 2,000 nsasula emmere y'emitwalo 4 n'ekitundu najjawo enkoba ze musasipenda anoonya waawetera efirimu yino katundu ka 8 tuli ku sizoni esooka katundu ka 8 nagamba nti kino kyekina Uganda kyaffe ekisoose ekyobutundutundu naye kano konkawonye aweta omuwala ali eri alya omukulu wuno aweta yaweta tusinkane mukomwenda omuwala ali emmere ya mitwalo 4 n'ekitundu naye agenda zisasula wuno tulaba alalampa ebisigale kati bisange mukomwenda nsigadde ndi Mukiibi kyotera film production tumusange otogalaji ekyotera bebakutuusaako YouTube channel yaffe ekyotera film production subscribinga laba obutundutundu buno nebina Uganda singo ntegeeza emu ku emu nazo gyeziri tusinkane mukomwenda tovaako weeraba tukikolanga wetwalire omukwano gwega tugatemu kuno gwaliko
ssebo ne bannyabo okamba njulire batomusange moto garage abasangibwa ekyotera beteremu stage batunda speya wa piki ebika byonna olwo nno bakanika pikipiki awamu n'okuyigiriza wenna alina omwana ayandyetaaza okuyiga okukanika pikipiki muleete mu batomusange moto garage bagula n'okutunda piki empya n'enkadde gwabeetaaze bakubire ku 0702285346 oba 0788900675 bannaffe abatta omusange moto garage.